Abatuuze ku kyalo Ngando ekisangibwa munisipali ey'Emukono bawuniikiridde omuwala Nalubega Immaculate atemera mu gy'obukulu 22 bw'aleese muganzi we Ibanda Henry w'emyaka 5 mu muzigo gw'okwesanyusa wabula ebyembi n'amufiirako mu buliri. Kyesobola okuwa advise abavubuka bannange tufune omuntu ng'omanyi nti ono omuntu asobola okumbeera ng'omuwala oyo kyakoze kibadde kituufu kubanga obutadduka omuntu oyo abadde walaze nti wange wadde afudde. Kiyinza okutwogerako nti abantu ebizibu bigwa mu mbeera etali nsuubirizi. Toyinza kunenya nti oba omukyala alina kye yakoze naye nga abasekyuta we bali abasawo gye bali bajja kukola okunoonyereza kwabwe. Bino bibaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero nga kigambibwa nti ababiri bano babadde bakalabagana wiiki 2 emabega nga beerabira mu bitundu eby'Embalala Mukono nga Ibanda abadde asikaali ku kyuma ekikuba amayinja ekya General Charles Gonza. Twedda kumana yowekimu ankola nali ndiyo ankola managa nakola kinakwana ndanga oti omuntu neginamu omutima gwange. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino asanze Nalubega ali mu kutya okw'amaanyi n'okusoberwa nga Nalubega ategeezezza nti emisana yassibye bulungi ne muganzi we naye alabidde awo ng'akutuka agweri. Olumazaawo nga tunywa caayi waffe lumaze kunywa caayi nga tukolaki nga tuddaawo tukola mirimu gyaffe gino nga olusitegeka ekyemisana. Olumazaawo nga tuddamu mu nsonga zaffe ez'obufumbo. Nesindika nti nengera n'enjo esimu libadde wali wansi netandika nenkubirako mukwano gwange omunamu nga nti sibimanyi. Omu ku babadde bakola n'omugenzi nga ye Joshua atuuse mu kifo kino n'ategeeza nti ono abadde mukama we nga yalese amuwadde ssente amunonera omukozi okuva mu bitundu by'e Busoga ng'azzeemu okuwulira nti afudde. Yatusiibudde ng'agamba agenda kaliro okukima munne babiri ku site akwiye okubeerako omuyekka ekiro ne tumuwa ssente ndowooza n'ekitundu ku ssimu ye aleete munne okuba ekaliro e Busoga. Era twali tumanyi mbeera yonna nti ali kaliro. Leero kumakya nkidde kumakya nekuba essimu ya Musoga nga takwata ssimu yange. Abatuuze balabiddwako nga bayayaana okulaba ku muwala emmeketa aviiriddeko muzeeyi Ibanda okufa nga bwe bategeezezza nti Ibanda yandiba nga yeekomeredde ebiragalalagala okukakasa Nalubega kyokka nga balala bagamba nti ayinza okuba nga teyasoose kulya ne bavumirira eky'abakazi abasussizza okusomba abasajja nga babaleeta mu mizigo gyabwe. Buli lw'ofuna omusajja nga wuwa mu nnyumba wawaka teri muntu ndowooza kino kikanga kiba kiguddewo weekiti bino kubyandibaddewo we biti. Naye abaana abawala beesuulidde obanagamba buli muntu anoonyeza n'afunirawa bakola ssente okusinga okulowooza obufumbo bw'enkakalira. Oluvannyuma poliisi okuva Emukono ezze ne yeekebejja omulambo n'oluvannyuma n'egutwala mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso nga ye Nalubega mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi y'e Mukono. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.